Kitalo ddala nkuleetedde amawulire ga mirundi ebiri naye nga gonna ga nnaku nnyo nnyini ddala. Katutandike n'amawulire ga Muganda wa Eddy Kenzo. Kitalo ddala, inna lillahi wa inna lillahi raji'un, ekyokufiibwako Muganda wa Eddy Kenzo. Muganda wa Eddy Kenzo n'abadde ayitibwa Mande n'era nga y'omu ku baganda ba Eddy Kenzo, n'era ekyo ekifaananyi nga w'obalaba bonna ba Luganda. Oyo omuwala gwe yalaba ng'akuze, actually yaddamu okulaba oyo muganda we nga Eddy Kenzo akuze kwejo emyaka kitwala ensuubira gwali mwaka gwa 2 either 2020 oba 2021 we yaddiramu okubeera nga actually ensuubira yali either 2020 oba 2019 we yaddiramu Eddy Kenzo okubeera nga alaba sister we oluvannyuma lw'ebbanga ly'amyaka nga 20 nga tebasisinkana kubanga mbu bayawulwa oba bayawukana bakyali bato, naye omuntu n'agenda n'amulabirira. Eddy Kenzo naye n'atandika asoze ez'oku street, then ono omulala yabadde mukulu mbu wa Eddy Kenzo, nsuubira nira ye mukulu wa actually, yes, yabadde mukulu wa Eddy Kenzo afudde, abadde ayitibwa Mande. Mawulire ganna ku nnyonyi ddala wanino ku SMX Media. Ngenda fubanga nsobola okwongera okubeera nga nkuwa details. Tubadde tukyali mu ssanyu lya kubeera nti tutalaga boda ku boda, tugenda muntu ku muntu okulaba nga tumuyita asobole okubeerawo ku Eddy Kenzo Festival ng'egibadde egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 12 November. Laba ate amawulire ag'ennaku bwe gatutuukako. Details subscribing hano ku SMX Media, onyigire notification bell, ngenda beera nga nkutuusaako okuziika kwa Muganda wa Eddy Kenzo na biki ebigenda okubeerawo, details zonna nga we zigenda okubeera nga zijja. Gwe kyonna okola ku subscribinga, ebisigadde obindekere. Neera still amawulire amalala ag'ennaku ge gaakabenje akaguddewo ku makya g'olunaku olwaleero ng'abantu 2 bafiiriddewo ku sport, abantu 13 ne bagenda nga banyiga bisago olw'akabenje akabaddewo ekitojjo nsuubira we bakiyita ekyalo ekitojjo ku mbalala Kasese Road. Akabenje kano we kaguddeko side zaawo eshema, yes, motoka eyingiridde taxi emu naye nga abantu 2 bafiiriddewo, basigadde ne bagenda nga banyiga bisago. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala waneno ge tufunye ku SMX Media. Nekyengenda okusaba gwe beerako waneno ku SMX Media, ffe tugenda sigala tukuwa updates nga buli ggulire engeri gye lijjamu. N'ekyawaneno ku SMX Media tutambula ne Akivumbi omulombi w'Eddy wakugamba nti gwe na wenna ayita mu kusomozebwa okwenjawulo ebizibu eby'enjawulo, Akivumbi omulombi w'Eddy wajjasobola nnyo okubeera nga akulombera Eddy, mukubireko ku namba y'essimu eri ku akapapula, ebisigadde obimulekere.